Gye buvuddeko ekitongole kya KCC kyayisa etteeka ery'okulungamya okugyawo kw'abaana abawangalira ku nguudo, wabula mu ngeri y'emu nga lyali lirambika n'okubonereza kw'ababeera balabirira abaana bano nga basinziira ku nguudo nga bwe twongedde okunnyonnyola olunaku olwaleero. Mulimu ensonga ey'obutalabirira mwana ng'omusanze ku street. Ebiseera ebimu tusanga ebitongole eby'enjawulo nga baleese emirimu gy'emmere kubeera abaana ku street, baleese engoye kugabira abaana ku street. Ensonga eyo esikiriza omwana okubeera ku nguudo. Wabula bino nga bikyali awo, ekitongole ky'obwannakyewa ekya Dwelling Places ekiwaayo okulabiriranga abaana bano n'okubazza okwabwe olwaleero kivudde n'ekitongooza kaweefube w'okuzza abaana eka naddala abava mu bitundu by'ekaramoja nga kiyambibwako abakulembeze okuva mu bitundu by'ekaramoja, KCC awamu n'ebitongole ebirala. Kati kino tukikola okutegeeza bannaffe nti balina okudda eka, balina okuba mu masomero, balina ebirooto. Katonda yabatonda nga nabo balina ebirooto, balina okuba mu bulamu obweyagaza. Bano era bategese olutambulo olw'enjawulo olutuumiddwa The Walk of Hope nga baakusimbula Kampala batambule mpaka mu bitundu by'ekaramoja mu kaweefube w'okwongera okusendasenda abaana bano okuva ku makubo okudda eka. 467 kilometers from Kampala to Napak in Karamoja region. All this is a demonstration, it is a gesture to signify the journey that the children should have towards going back home and to end the plight of the children on the streets. Wabula bo abakulembeze okuva mu bitundu ewava abaana bano bategeezezza nti bamaze dda okukola ku bizibu ebibadde bikugira abaana bano okudda eka n'ebyo ebyabaleetera okudduka okwabwe. Naffe tulina bye tutegeka kuba gavumenti erina projects zeetaddewo. Gavumenti erinawo project gye bayita community empowerment project, eri project mu ministry ya prime minister, office ya prime minister, nga bali mu kugaba embuzi 16 ku buli omuntu omwomu ali vulnerable. We are ready to receive these people back home. We are going to prepare like John the Baptist, preparing. They are coming home and we welcome them. Disani Kyeswa, Dream TV ya Makungunte.